Mama. Yeye nkoyo okulima. Atome kukusanga tuleli wansi. Ngabagama Empire Movies Production Kasenge. Mumyala oba nsula wa nze ngenda mu Kampala. Ngabega somuleta muzi media Uganda. Ekirowoozo kyo weebale. Naye sigala nakyo. Naye bulijjo mukwano gwo ky'okwagaliza naye kyakwagaliza. Akecho gende Kampala obeereyo na. Anti Sembate Rashid yakuleetedde sinema. Kwogerwako ng'omwafu ku kyalo kuno. Ye omuzadde kikyalowooza singa omwana akwate kubo n'aveeka. Nyumba egenda tukuba. Kabini senga agenda naffe n'atukwatirako. Olaba ennyumba etugizimba ne tuba nga ffe abaliko ku kyalo. Omanyi gakuweebwa munno. Baasalawo babituulemu. Nze ndeka abasanyo gambuyana. N'okulima ngenda nkusalako ntekayo bakozi. Okulima yangamba mama wumula. Kano ke kapya ketuleese. Kiki ng'otunula bubi mwana we twamwagaliza. Mama. Agenda okujja nga azungira eka. Mama yakamutema nga munne we yagenda. Sikubira ebintu bino. Nga wayisa akaseera. Obudde bwali bukulya essaawa ya. Atoza teyafuuka boosi. Ate kuliko emirimu. Mwate mwasoma mu. Kano ke kapya ka sinema ketuleese. Nyoko wa bamuzala kuno kitaawe kuno kati obadde oyagala kulagawo. Mama yasalawo n'amusimbula levo. Kakwekyo. Yakyogera luli. Mazima ne kati akizeemu. Butuufu kino kyamuluma. Tulina kubeera kuno nga tulima. Ne kisigala ku mutwe nga kimuvuumira nga vuvuumira. Yasalawo naye ekibuga n'akirumba. Mulaba tebagulawo osirike. Yajja n'abakeruda wa konkona. Bagaye kano ke kapya ketuleese. Genda okuggulawo. Kugambo kyozunga buzunze. Juli samuli mbunjuli. Taba magatu yengo obunya bubi. Bino byonna bisinkane mu kasinema kano ketuleese. Nanga tona akaviri look at me. Sina budde excuse me kabitira baba. Singa omuntu afunamu akasente kikyakola bino byonna tobisubwa. Ale mbulya mulimu ki? Kati sebo. Njagala oyawule. Nze gwolaba kati. Ne Judy oli gwalekewa? Bampita Juliet Juliana Nana Habela Quinta B. Owulira? Ebyo byo jonze Julie sibanga wakola mu kyalo. Amannya ago nga manyi. Wagafuna. None of your business. Kale. Mwamukole buli kyemwagala. Musajja watu Kyemwagala. Kasitandya. Yatuuka banne. Nyo. Ne bamweragirako. Nebaka. Byonna bizigadde mu bikole. Naye olunaku kugenda kukya lumu. Nga gwe Julie. Ne Kevin muli wansi ya mboya. Era bwatyo yewera. Kasinema ketwekedde akayise kabaalo. The Silent Evil. Kanoonye lwansonga ketugenda okwekanya ku ssaawa eno yennyini. Kati mukaseka mukutandika nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge. Era nga begasa omuleta muzi media Uganda ne bajja kutuusawo kasinema ketwolekedde. Era nga Sembate Rashid ye nannyini sinema gye tugenda maaso n'okwekanya. Wabula tamuzi media Uganda najja kakutuusaako butongole. Shafiki Shan najja abeera ku sound nange video isma Uganda. Video ow'enjawulo n'enjambeera DOP wako ba director photography. Kati mukaseka no mukutandika omanyi tewali kyalo kibi. Wabula ateka n'akalu kaali kabalagadde ne kadda ne mukati ne keewogoma. We tutandikidde sinema. Kumaka bwegati bwegafaanana. Era watu yakuyisaawo mpola mpola. Kumakya kumaliri. Waliwo abaali bakedde okulima. Mama n'amangamba nti naye nga omanyi enkumbi y'okumakya. Oluusi abasinga baba tebagenze kulima okuggyako okunyumya. Kwegamba enjala ekulumira ku lulimbi. N'onoonya n'ebyolyaliyako nga tobiraba emiyembe bagenda oginonya nga tekuli. wagize wakyasobola wadde. Tutandikidde ku nkumbi ya kumakya. Ekinnya kyenkobako maama oba tasiima bireke. Era nkano ke katundu akasoose. Kuliko omwana ow'obulenzi. Yamungu nze
Nelawe. Nabo buwala. Ko. Yolodi agamba mutuufu annyuse. Kamaliriza kino nzija. Ne mune yamugamba ye kamuveeko emabega. Ate okyasalira. Owaye kamwera byonna era nze mbikola ate kampalane ku bulagalalagala. Ono ye asala wannyuka essika nkumbi. Why? Tunafiira ku nkumbi. Omanyi abaana abalenzi tebaagala nnyo okukola mirimu mingi n'emirimu gy'alina okukola yajeewa baasaba bakomewo ewaka kyokka kyenkana badde baakagendayo. Mukazi wattu yakwate kuwona bakulisayo bali ku lulimbi wabula bano boolaba nga bakatuuka mu nnimiro balowoleza mu kintu kimu kulya kyokka tebaagala kukola kwegamba babanga balungi mu kulya wabula okukola awo wava obuzibu. Bakozeeyo ki? Yasooka n'amubuuza wala obwedda kye bakola ati mama kansooke nkuloopere munnange. Abadde nno yeewayiriza nga wasimye ebinnya 7. Yabayita emyaka gino ssebo baba balina eddalo eritenkanika. Emyaka gino bwegiti giba gifwenka batandikira mu kiro n'okudda waggulu. Ate mulweyo fumbe kyayi yabalagira buli omu kyateekeddwa okukola. Ye omulenzi agamba akoyo byemulangira ng'emmere. Yajja bali namugamba mama nkoyo okulima. Ogenda kukola mu ofiisi oba ogenda kukusiba nga webasi. Mama nze nkoyo wala mungu ngoye nze ntemye ebinnya notemye ebinnya bulina kunkeera kulima. Musajja wattu agamba yakoye enkumbi. Ku kyalo ko buli kasitala abeera mu kuzunga n'akabaalu wava okulima kabaalu. Ndi mu kulima. Ye mama agamba okuva bwe yabazaala alima. Butufoloza kitawe yafa. Oyina emyaka emeka? Wali kirala kyonna kyetugenda kukola. Nze mama ate tubanga twogera mama gonjijukiza nnyo ebyata. Kati kuba mataffaali. Kubanga n'amataffaali togasobola. Muli ssente. Musajja wattu agamba nze n'okulima kusikulaba. Anse mu kirombe erimu namusaate nafunamu. Lunaku lwe yagezako kuba amataffaali erimu namusa owakaya. Okukola nga nze teyafunamu yadde gaasala oli. Temukola nagamba dde oli mwana mukulu wano gwe mukulu. Balina olagira bali abawala bye balina okukola naye gwe n'oddeeyo ne munyumya. Maama yamubuulirira ng'omuzadde. Musajja wattu ye mukulu mu maka era ng'akimanyi bulungi yaba alina okubuulira bato be. Wabula ye agamba maama tokyogerako ekyogenda e Kampala. mazima alina ekirowoozo kijja okukwata ekkuba okugenda mu Kampala. Talina kubeera wano paka. Abeewa abantu Maama yamugamba kimu tokyogerako ekyo obeera eruddawo. bw'oba oleeta emboozi etebeeramu. Mutabani walunga wali wansi wali eringa ku mutuba tomumanyi. Sikigula. Maama abiganye. Okyamulaba muno. Yalagawo osanga ali mu pye e Kampala. Akolayo ki? Oli tofa tabanga yali akomewo. Anti ali eyo. Nze kyemanyi kati akola. Bagambe kano ke katundu akasooka. Musajja wattu yagamba ayagala genda ku kibuga. Obeerewa kyekikulu obeerewa. Kale kwekikusansa nnyo okubeera mu nnyumba. Ekyokugenda sandi kiganyi naye obeerewani. Maama ye talina buzibu. Nze ndi muyaaye ndi mu wabula mutabani we bambi wanaabeera. Balansawo mu bantu bano be tulabawo. Ono yagamba ajja kubeera mu yaayi ajja kikwasaganya. nsobola ogenda nenfuna obakagama wembuyiwa netaniko cupa. Kale kanjina nkirowooza. Mukazi wattu bambi yasalawo atirisiti kagire nga akirowoozaamu. Kalina ziba teziribusa waliwo gwe zaleeta. Bwati bwafaananye mbaga kitundu kisooka ekyakasinema kafa akayitibwa Kabaalu. Leka naawe mama gy'otuule naawe mama. Lwatuuka sse maama yasalawo amuwa akatebe kwabadde atudde. Mama kati leka naawe maama gwe akatebe okaweeyo okawona akatuuleko. Ekyo tekisoboka leka naawe. Gwe ekitole ekimwana. Gamba ova kunyumya n'emboozi mu nnimiro ne balino. bakulima naawe okitaba. Maama akimanyi kitabani kye tekyagala kulima. Kyataaga.
wamugamba otya omukadde gyali akutumidde abadde namba kyetumulambu muleete naye nga tanakisima ani agenda okisima gwe naye bamulesa mukadde akyalina amanyi agasima ono ye kabaalu kyaliwe nga omanyi nti buli muntu abeerako nekyaliwe ku kyalo. nze ndi mukazi mukadde nno boddayo mu ŋŋambire njagala kujjayo eyo mutegeeza lumbe tuna gye tugenda mu lumbe eyo eggomba naye simanyi nja kujja mutegeeze maama tugenda jirya mukazi wattu mukwano gwa maama wa kabaalu kati mama nze butagendera njagala ne Juli Kevin yagamba butuufu emmere agyesunze bagenda kujja maama yamugamba wa temugende ku luzi tolina gyojja kulaga yajja genda na Juli leeta ebidomola tugende ku luzi kabaalu yasalawo amuliire mu kyaliwe naye agenda okuzza amaaso nga maama waali akadomola kampoono musi mugende ku luzi temundekanira ate mugweyo Kevin ye mwana omukulu mu maka muno wabula kitaabwe musajja wattu yafa wabula tawulira naye yagamba ebyokubeera waka tagenda kukadiira ku kyalo yayagala kugenda Kampala kyokka mukazi wattu bambi nga yeebuuza ddala kiki mazima omwana wange anaabeera waani anaakikola atya omuzadde kikyalowooza era kikyakola singa omwana waakwata ekkubo n'amugamba ku nsonga z'okuva ewaka agenda akakalabye. Yabirowooza ogenda nga kkiriza okugenda ayinza okumbulako bubuzi kuna kyanaleeta kyanagenderako kwegamba oyinza okugaana omwana naye nga yasazeewo mutuufu n'abula bubuzi yasalawo bulekere Mukama Katonda ngozanze nnyo munotula okukabalaza amama nkalibwe katika Kevin yaleeta kyaliwe kabaalu yagamba bino tebimusanyusa akabalaza alengera bwe kafaanana naye mutuufu ayagala kuzimbirako ku nnyina ennyumba erabika obulungi atirisiti eno yennyini agiddaabirize oli serious oyagala kati sente ogenda kuzijja wazo ogenda kuzijjisa nyumba kabaalu wuliriza ogenda kuluzina ate wamwe kabaalu nakugambye ti oba oyagala oba toyagala zitagenda mu kibuga ekikulu omutwe guno yajja n'akatema munne bagamba okuza mutwe nga onsonga ku musiwa gwa busungu mamba kati gwa mamba tolina magezi mwiyo yadde n'aka kati ogende Kampala ogenda kolayo ogenda kusulawo ogenda kutandikira kuki yabinyumizaamu kyaliwe wabula kyaliwe nde si kirowoozo kyange omuntu ategeera yamugamba tonvuma muvumi kugambyeko nga kyali wange yakulima ye kabaalu byaleeta byakulya ffene kulima kuzunga mutala ogenda kuba dduulu kati ogenda Kampala tugenda ffenna oba ogenda we tugende nanze anti sigenda yamugambirawo nze siina gyendaga yawukanye ku mugendo kati awo kitegeeza ofuuse kaasa mama nabadde kolaawo watusangidde no mama ndi mumulira nti naye teyanga ntakkiriza engemba agensimala kukirowoozaamu loze munenze mama newana batakirowooza mulala ate sinja kudduka naye nanti nino genda kale tetufuddeeyo ogenda Kampala naye nze ekyogende Kampala sikisenda obeera omwavu bagana bati bakulabawo mama walaba nga tolina mulamwa oba oliawo n'obwala bwakulo bwenyini butulumya bulumi okuba butwala butuli baamu kati bwera balaba omutwe nkubuulire ekirowoozo kyekyogende Kampala sigala nakyo kankomewo kabaalu era ataafune bannaye mu kaseera kano kakati gwe sebo nkuyiddemu ekirowoozo kyange yasalawo munne n'amulekawo naye nga abadde amugambako nga kyaliwe ate nze nkaana n'abasiru abato omanyi obutaasoma bulumu okuza naye ate bunyuma nnyo ng'olina ku ssente kati nze kangende mu kibuga ye yasalawo akwate kubo agende n'ekirowoozo ekyo mu maaso twakwata ekkubo ne tukomawo eka maama enkumi nemugireka mu luggya naye nga ye kabaalu abigaanye ye tasobola kuva ku kyalo Kampala agenda abeere waani shia munnamugaye nze nkooye okubeera ku kyalo akooyo n'akalimyo temunnakanaabako
twakwate kubo ne tukoma weeka kalimiro mama mbadde nkyamalirizaako mire wangi inkumbi esoko gijo giteeke mu fumbi mutunuulire n'abagamba ndya kiba ne mama ekyamusana tugenda fumba ki nakyalo oli ayitibwa Juli erimu emujoba muwaata sirabamu obeetuma ye muto wa Kevini muntu ajja kulya ekyo kyaliddeko yeyagaliza akoze ziba teziri busa enkumbi yasuddeawo oyo bwatyo njagenda baana abalenzi bwe bati bwe babeera era waakiri yabayita embaga kyenjagala mbabuulire era bati nabaga basembera alina kyayagala ogezaako bagamba omwana mukyakusinga ate mama kiki nomutamu yita senga ebintu byeyaŋŋambye naye bannange sinnabitegeera ebiriwa yasalawo abaliiremu yaŋŋambye tayagala agenda mu kibuga manye munnaye gakwebwa munno gananikokola era ensonga ziba zeetaaga okutuulwamu endakole oba asigale ye mama agamba oba amukkiriza agenda akole oba asigale naffe tugenda kubanga tweyagalako ku kyalo yagende eyo ennyumba bagenda gituusa maama omwana wange abeere waani maama ye kyasinga okweraliikira mukazi wattu mwana we wagenda kubeera senga bamuleke Kevin agenda akole okyagala okwogerwako ng'omwavu ku kyalo kuno mugambe maama olaba ennyumba eyo imbi nnyo ennyumba egenda tukuba Kevin senga agenda naffe n'atukwatirako olaba ennyumba etugizimba ne tuba nga ffe abaliko ku kyalo olina ensonga maama agenze muwagira nange bano bo baasalawo bawagire Kevin ekyokugenda gende kuba mutuufu obwavu bo nabo tebugumiikirizika ayana naye agende atuyiize omwana wange abeereyo naani kyekikulu bambi nozeka yeyo yaliwo ng'omusajja yatulwanira wano yatukubira emisota senga sinti buli agenda ku kibuga aba alina gwamanyiyo ne kati maama kambuuze gwe tokoye kwambala bubi bwotyo tokoye kubanga bikasa tuli akatogo akasuzeewo amawolu ne gatulumya embuto nze nange nabikowa tugenda kyusa ku ngoye oyambala bali mu kibuga nga baavu mama omukisa gwe mulala situtunuulira abo abaalemerera mukazi wattu bambi asoma ki agenda kukolayo ki byonna bitunulamu n'obiraba senga manyi bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba edda senga si buli mugagga ali eyo nti yasoma naye nga ne bano kisa ensonga zaabwe mutuufu zirimu eggumba ate ne bigenda mu maaso eyo abalala ne bagenda ne bafuna emikisa ate n'agenda ne tuba bagagga nze maama koyo obwavu kyokka nkikugambe obwavu bwavu tukulidde mu bwavu era tufiire embwavu Kevin agenda nde maama emirimu nze nja gikola ekintu kyonna tekiri ku mirimu omwana wange talina gwagenda kubeera naye talina kintu kyeyasoma nkumbi yetubeezaawo nze byokgenda nedda maama yasalawo n'abigaana oba tokiwagira nze sikiwagira era sikikiriza era maama alisenga amanyi mugenda kubeera ku saidi nze senga webyo nze siri ku saidi yo maama mukazi wattu tajja kgenda kasita nze nnyina ku lw'omwana we yakigaana ulira andekawo ng'alagawo era bwe katikati ka kibiriiti mwana ayina omu ewa mu kibuga gyampulira batta abantu yamuleka agende mu kibuga kujjako nga sinze nnyina eyamuza bamubikire bamuleetere wano mayiti wano nange aganya bujjajjange Yudaya Nakalyango agajjajjange Yudaya Nakalyango yagalayira tagenda kumuganya genda mu kibuga ng'abukungedde ekawungeezaako nabaganya ekitundu kisooka kyetwolekedde oba ke tuli mu kulaba yakayise kabaalu ke ka sinema lodi yali bali mu lusuku lwawe babeere no ne batiguka agenda kulengera omugwagwa we nembutufu totegeera najodde wali ewammwe nenjira yafuyedde omulere n'afuwa empa byonna ne biggwa naye lodi nga tatuuka jangu gwe nkuliremu bebakyapiribwa ku kyalo manye eno mu kyalo wabeerayo bizinesi ezikula ng'ebiswa Anze neyoleza naawe banjoleza banjolezamu ayinza okuzikufuzamu mbwe ssebo ono ye Juli yamwoleza ye kabaalu eno jini ogimanyi yagyeyoleza kano tokayita omanyi sente zegule ani ambalize 2 bitalo ize
Kendo kuze Juli. ate ekisigo Juli olugoye lw'ennyambala. olema ekyettabu beewakanya olwewakanya buli omu takkiriza munne nti amushingako akabeeyi. Kasanvu zempale sebo ze z'ennyambala. Nayambala za kasanvu oli yambala za 2,500. ngaga kasanvu gwe ng'oyambala embala eyakasanvu nkumanyi tosobola sente zo zimalira wannakamati tosobola kale kwegulira lugoye lwa mutwalo oyogedde ebyekisiru yini eno giraba nakigula omutwalo gumu mwenusu kasanvu katiwulira kana akasa Kevin kana akasado kala mbwe seba akasente ke kagwera wannakamatte. omusajja bwe bagaba obugabi omusajja bwe bagaba obugabi Uganda kule yine esibe obugaba nawe bagabira nze sibwagala obwana Fadde amulimbye. kakati tulonda tuve mu lulonda kambi wampise tutte ningu anti yangu wasa Sooka ombuliremu nnyina gye njagala okwolekera. kati olaba onakula oggulu wali bwe naade njagala okuyita tegedde nakiridde eri wansi Yajja amuliremu. era omwogeddeko awo nempeera nga nesse n'okwesika nenseka na busesi nkunyumya gwala onsanzeekawo ku kiswa nga ndi awo ntudde era njomba gozeewo ngamba jangu kati wulira kati ngendo tuukayo omanyi taata waakyo omumanyi ennimiro agivaamu saa 12 nagamba omusajja oyo ajja kukutema lumu ejambiya kati nkunyumiza tata jambiya tata nkumbi nkunyumiza kati nga omumanyi nti enkumbi emubeera ku kibegabega ejambiya emubeera mu ngalo kati ngenda ntuuke wawa kinnakamati nakisanze kiri mu kufumba akiwolongodde wano kifumba kisomba olukuwa kiyingira mufumbire Yasooka n'akwata ne kuluba. nentuukawo nekibuza tata waakyo waali tata tali waali eri nekigamba mama waakyo waali mama taliiwo nkola ha ndaba woolaga taata Omanyi akaboozi kanyuma nga bakakunyumiza. yoza si maziga Atega. anti kati wulira kati nakamadde kati nga tupitawo nga tunyumya nakamadde tanka okunegwisagwisako awo ati mbira onegwisako toli nakamadde Yamukuba akaggo. Naye kabaka naleka ng'asembedde okukaggala. Aye tusisinkane mu kagenda okubeerako okubiri. Nange vijja ow'enjawulo. Vijja isma ke Uganda. Toswa. We bali kwekuumira ku TV yo. Tams Media Uganda ne Empire Movies Productions be bakutuusa ka sinema.